kumana kulikata no nyamu 7 oba wali atagenda yolo kwate mwafu na mwine bisirani adomukuza bange mukuza by the way let me tell you something tewali kintu kyendi mu kyabwerere njaga n'okulabula abantu ba diaspora mu abayita ba NRM those stupid people in diaspora Bobby Wine nga yakaonda ba coordinators navayo ne mulumba ne mugambo ronda ngani ani yakulonda esera bwe nalumbira Bobby Wine tewaliwo wa NRM asobola okwambala olugero wa kyenvu tewaliwo wa NRM asobola kwogera kigambo NRM tewaliwo muntu yenna kabeera kaswa ne president Museveni abatambwa naye abasobola okwatakinga Bobby Wine oba okumuddamu yayita sobya tawabulwa tagambibwako taddibwamu nantakonwako nga ye byonna nga ne waasobya Bobby Wine nga ne bwakolola ensi ekankana nga wakitalo embwa yeri twava wano ng'embwa yogigulira perfume yaggwawo ne bayita ebirala kati bagisaza enjala jjo njagala agikuutamanyagala agikuutamanyo yasayo emitwalo 17 era namunzika ngenza wa chance nalubega waliyo Rebecca waliyo Becca mitanda nga ne mitanda nga ye producer wayo mitanda ali producer wa Diamond production waliyo no mukaza tufumita lindazi ngera waliyo bawe bamwitanga wani bamwitanga gundi yali awo nga dobozi bene nyonyo kabenge ye medandi abide tufumita lindazi nengama mama bino nabyo byakwegatta kwegadanga okwegatta ne kukulemesa endongo okwegatta kwa nemesa endongo nempunzika nga ndi wa chance oyagalawo group olugomi babandi sadda mu kugenda mu group yonna lwakwegatta sayi n'abasajja bankwana kana akayimba kubayimba ketukozesa mu bolokoso wakayimba oli mugundi akayimba nakayimbira wa Scott wali omusajja bamuyitanga Scott ng'akoze group bagiyitanga GSS era GSS bajono nabo bambasada sali ambasada sali agenda kujja natinatini nefuka yabe yagala ba edi yawe ne batandika okweroga ne batugoba nga tebatwagala nembaga manze sijja wano kwegatta wakuba tune eyo sebo y'amaanyi wolokoso mbabanja mujikubye emyaka emeka bajja mande ndawusi yagireeta bajja ndawusiwo ne mande fetulekere ddala mande tata wange sitaki mwagaza musajja mulungi mande saidano abasinga tebasala kitegi abasinga bategera luvannyuma nnyo nti oluyimba lwa mande musajja bakama baffe batugamba kozesa ekyo ate buli lunaku lw'abakyala tata wange gwe ndawusi singa teyankubira simu nkulayira Katonda ali mu ggulu nali ngenda kukufiirako nali nja kukusiba omwana waawulire ne mukazi wo nali nja kukusa mukazi wajje ekigo kolako akwenyinyale ate mugambe waswa anveeko waswa nkugambira wano fine channel n'ebiganda byogere nze tompita ba rape don't joke with me my brother I'm not a simple people I'm not a simple Gonda banga boyagala. But try me. Try me. Don't joke with me. I'm not a simple. Hey. Onda banga boyagala. Naye mukwano siringa bondowoza. Siringa bonda bawaswa. Ovodevoda abantu ko kipulogulamu kyo wayita mu namawulira asinga. Wakwera mama fina na mpeleza bintu na mama fina nina baka bungi nnyo nga full figure akwogera ko please my brother nze ndi self made sinonya kabampane sirimirira muntu okola obuganzi nze ndi self made I'm a strong more than some people and warriors I'm a very powerful I'm a lady one army nsobola okulwana paka ku end ne malirizo utalo lemba ntakudde Mbobo yagala kungezaako mbuza kyagulanyi. Ombuza nga people power, tombuza noob. Obuza nga people power nti who's full figure. Kyesobola kugamba kyokka. You go and ask people power, who's full figure. I'm a dangerous. Jenny. Mamuda ku bantu ne mbanyoma ne mumanyira abantu. Nze saagala bu platform bwammwe I don't want because nze ndi powerful okusinga platform zammwe. The saga is a TV za mwe. Kaiza da ku TV na mpisanga bwayagala ngembwa.
ne benjerere ewange Mako anvumanga bwayagala oyo Mako namutwale wa Museveni amanja ki banama wena batwale wa Museveni mu manja ki totunule n'abantu bajoloza abamanja ki mogache mu manja wega ntisakutwala nje ebifananyi olokwate saba kwa bifananyi sabi satanya ku mikutu mubare mu diaspora mu Uganda yabale ma toina right yonna yogera ku Uganda you were stupid Uganda baba wajivamu you don't have any right to talk any tori mu Uganda onokoshatika kusongazi kwa Uganda how comes are you foolish mu diaspora oyo full figure yafuna byabwerere let me tell you something sina kintu kyabwerere kye nafuna mbekuba kubanja nza nino kubanja NRM mbekuba kubanja nza nino kubanja President Museveni nayenze siriwo kubanja Museveni tata wange nebaza Katonda yamumpa nanzaala akoze n'abantu bangi mumulaba talina muntu gwali appreciate nze ku TVs gwanga yonna nga ziraba talina muntu gwali avude na government my daughter there are many peoples ne babala mu webali bamutata tabayitangako bakusasa webayita bayitangako kyo kituufu yagamba my daughter full yes gwalaba negana era kiri ku record tewaliwo muntu yenna akoze ne muzeyi natasa gwe yali avugidde motoka n'agenda namulabako taliyo abantu ba NRM nadala bali mu diaspora munjijeko ebimwa Uganda yabalema temusobola kujja kulwana ku fightinga nemwegoba mu Uganda naye neke tufuna kabazimbye emitima nze buli kintu kye nafuna mu NRM nakikolerera ntya saba agulanyi simanyi omwana w'omulangira empologoma y'emagere mu White House y'emagere stupid people navayo ne mugamba sitobo togenda tufuga kimafia wagamba tulwanyisa dictator gwolonda ngani tonatuuka na mu buyinza bazade kambabuli nze ndi wa people power siri wa nupu temuddangamo kungenikirako ebinnyo ndi wa people power era nabatangaza people power kye Museveni wa people power mu NRM bebekulu wa people power mu NRM tewali kintu kyenafuna mu NRM kyabwerere buli kintu kyenina nakikolerera ye ninaki Museveni yampe emmotoka yebaluma ate nja kugivuga paka obwo bugenda eri aba NRM mu diaspora yes as a mbiz those are pigs NRM diaspora yes NRM diaspora you are pigs bwembe mwagala nnyo NRM wate mukoma wano mwalonda bwe twatunda mwali luddawa mu embizi mwe abajejemba bw'oba oyagala Uganda waddukamu yaki bw'oba oyagala Uganda wava mu yaki naye mudde olunaku bwe mukola comment zammwe ne munjasamirako ne mumbogerako ne mundirako ebiboogo ne muvulula ebirusu mwe bisajjamu otabagambe kabayita NRM diaspora bwe tutabagambeko mwe bimabawe biyiwa endusu mu mmere leero nze mbagambyeko tewali kyenina kyabwerere Museveni mwamwegaana Museveni ne mutikka abaana bamwe ne mbajja mu Uganda bakazi bamwe ne bava mu Uganda nakatamu tebaddanga ne mukwata zimpenkono zonna ne zikkirira embalala wuddawa nga tewakyali mmotoka etegeera nga tewali asobola kugatsiga Museveni nga n'amulika akyogerera mukama nti Museveni abaana b'abakulu bonna baali beesimbeewo bakwa posta nga za red mukimanyi bulungi waliwo ne MP wa Kampala yasooka kuwa posta nga ya red mwenna temwekwako posta na Museveni I stand with the President Museveni temwakikolako edduuka lyange baalyokya abantu banlumba ne bakolako atake wange gwani akumanyi era ne yali akumbye mu bijoboja bibologa amalusu bibuli ekwefuulira NRM abo naye mumanyi okweru bayina emikutu era njagala mugiramu clip eno mugimpe ng'ogijjemu naawe ogijjemu ogimpe clip ya NRM diaspora bayina emikutu kwa babeera ne bajoboja ne bayiika endusu ne beefuuyira oyo full figure yafuna ebintu byabwerere nafuna ki mbizimmwe mwali luddamu kasala akakazigizigwa n'abantu nga bafemera mu kajiiko mwali luddawo kwagera Museveni biboloka kati bile wa Museveni bibale Canada mu bikola pate zikoma nyoko you were useless people mugere mu pawabire Museveni yangobe ndabe wesiri bimpunyirako ennyuma temudda mu kumpunyirako matako temumanyira yes NRM diaspora temumanyira people don't joke with me don't temumanyi I know temumanyira mu mbizimwe temudda mu kumanyira mu rush sire temudda mu kumanyira stupid peoples ani abagamba nti mugende mubere mu diaspora ani abatumayo
yani yabagamba mubeereyo bibologa nyini biri ebibogo ani yabagamba kubeerayo buli kyeboogera full figure buli comment ejebeerako full figure banvuma ku groups banvuma buli wamu Museveni yamuwa ebintu byaffe njagala okubabuuza ekifo ky'ennimu ani yali akirimu ne bamugoba n'akimpa. That is my first question. Ekifo go wakitandi Ani ali mu kifo ky'endimu ani gwe wasikira ku mwenna ani yalaba application yange nga nsaba omulimu ani yalaba application yange nga nsaba omulimu Oze ebyo bigenda mu NRM mu diaspora banna NRM diaspora answer me byasamya biwendusi era ku mwenna ani yantwale wa Museveni bibologa nyini bijano nga bibologa mutwale wa Muzeyi obuzibu bwavudde kwene simu empye soma comments enene comments nada sibintu bimanyira bine bikazi nebisajja bimanyira byaremerwa bivundu byonna byajja binakadama nebisakara bijja bimanyira abantu ku mwenna ani yantwale wa Museveni mwena kubona appointing amugoweka yes full figure afuna kyabwerere oyo full figure mu kifo kyani kyendimu gwe bagoba ne bakimpa answer me kumwenna aba ena ne mabali mu diaspora ani akola kye nali nkola ne bamugoba ne bampomba musoka munze mbibologa nyini ye ninachi Museveni kye yampe kibaluma bibologa biwenduso mwe bantu mwe basirikide banga dene buli comment Kagame wa NRM ali South Africa buli platform zaliko atukano zivako bonanga banvuma waliwo na asina oyo gwe natutewa President Museveni agenda okwesima mu yala buli mukutu gwaliko ogwa NRM gonvuma full figure buli ajoboza ku full figure kubanga nakola erinnya mwana abamanyi bagulina ana abamanyi mbizi mwe nkuyege mwe mutunulange enkulu kuku ana abamanyi n'obutunulanga butunulanga ebinyinyi omuyembe oguliko ebibala gwe mugamba mbu muli mu diaspora mwene ngumba go bazibali ku ngulu mwakana mbala mulinga kakalaamu namwe mujoboja temulenta matama zabagwamu zini muno obunya butunulanga entangawuzi mu diaspora. What do you mean a diaspora? That is nonsense. Aberemererwa babera mu diaspora tubitwalanga bimba byambizi bimba byaberemererwa ba refugees. Don't joke with me my people. Temumanyira bibulye kuwunya nyuma temumanyira te eno message egende ali abantu ba NRM mwe nabali mu diaspora temumanyira fe twali wano twalanira president of twawayo bulamu bwaffe nze majambere asibaga kato bajjo oyo musajja kisa kya mukama nga tuli ku ground ba foot soldiers mwe mwali luddawa mwali wanga tubidde mu bamazi general mwali wanga tubidde bawulye kunya nkwa bagenda tuvumiramu mwali ludda wanga tubidde that answer me mwali wanga tubidde kuba ya NRM yali tubidde mwali ludda wa mwali wanga tubidde wano tewaliwo omuntu asobola kwogera Museveni wadde mukama tewaliwo asobola kwekuba posta ya yero n'embalala gye bazaala President Museveni natwalayo ekipande kyange nga weereere ne muvaayo ne mwasamya ne mugamba mbwente yammwe mbwente abantu b'embalala abali bakuseemu nasangawo ekipande kye mwali mutaddewo nti mulanga Museveni mwapaka mumwagala nnyo ye babo nti afunayo bululu bijoboja nyini biwendusu bibulye kuyiwa ndusu nasangawo posta oba posta ojabe nti women MP for Kampala kitegeeza ki nali ku promotion ya mukama wange wane Kampala wonna wali wajudde posta za red nga tewali wadde omuntu wa NRM asobole kwekuba ekipande kiriko yero nga mwena mweganyi President Museveni mwamwegana mu kaseera akazigizigi Museveni we yabaagalira ye mwamwegana nayimirirawo tewali kintu kyenna kyabwerere kitegeeza singa sikola nakola singa ndya buli nayiwawo bulamu va ku mubiri gwe mwogera nayiwayo bulamu natala afiya binjobogerako nava mu people power saabalimba saabekwekerera saabafuulinga nga abali mu nupu abali asente za Museveni nze saabafuulinga n'abantu ba nupu mbewunya okubanga muli biwulenge nze mwandibadde munjagala nnyo kuba nali straight forward omusajja yatugamba mwebereremu neneebereramu tewali gwe nalimba kyali kigambo kya principal wamwe nti mwebereremu neneebereramu mulo sazaako sadda ate nze sidda mabega nga kooti ate bwe njagala mba njagala Museveni n'okusinga bwali bitegeera okumanya mwagala ndifa naye nkibabuulidde olukuko omuntu yeegana Yesu njagala Museveni njija kubali abeegana Yesu nanti era twagambye mu Bayibuli Yesu yabonereza abaakola ensobi
naye olaba omuntu yeegaana Yesu kulufika neegaana Museveni ngabo njagala Museveni ngabo okiwulira olirwedde n'ogamba nnyinza n'okufa naye kati nawaayo kiwanga kyemba Nazaalo mwana muto omuntu yenna ng'oyagala okulwanyisa President Museveni nalaba akatambika President Museveni mu 1984 nga sinazaalibwa eyo abawunga mawu mutuufu niirako President namulaba katambike eyo mu myaka oba nakalabyeko 1980 80s ng'avuga Benz nga bamugulira yes baali tebannaba na kulowooza nti balinzaala nange nga ali mu Benz alina n'abakuumi nga yambadde ball bottom eyo beero egyo ebiseera abantu bayimbanga beero ffe twagiwulira tuzaaliddwe eno nga tukuze era bwe yakomawo natugamba nti yakomawo obukomi yali yakabi nga wolaba chekiti kati mbuzaali zakabi nga wolaba bwolosita kati ze ziriko naye mbuzaali z'amaanyi zaali z'amaanyi ezo kati yakomyewo kakati muzeeyi yalina abakuumi nga bwakabi nga kwata ne mu nsawo bw'ati bwe nanyumya n'omusajja oyo yaŋŋamba nti nze sina nsonga lwaki nimba bannayuganda baana bange saabu kubafuulinga because nze siriwo okufuulinga bantu mpangalidde mu good life yali mu Benz kati tuli mu 2020 Museveni bw'omwetegeeza talina kintu kya bwerere kyalina buli kyali yakikolerera bagamba mu gavumenti y'obote simanyi Amini yaliga ku mmeeza nga yakulira simanyi ensonga z'e Bulaaya simanyi mu gavumenti yani yali simanyi ani prime minister simanyi biki kati mwe muvudde ali munda ng'omwagala okugjako Museveni mmwe baani yali muki yabeeranga nnyo mu bya defense ebyo era nga alina kyayagala kali nga wolaba muwoozi ali awo komanda land force komanda simanyi biki FFC biki ebyo tegeeza oba oyagala obukulembeze tewejjangako ku kya security tewejjaawo mubeera mugezi ani ne Bible egamba mubeere bagezigezi ng'obwana b'omusota ate nze njagala okutegeeza bannayuganda batulaba kwata ku simu eyo mukulu erekerawo vuga tukwate kasimu naawe Robert njagala okutegeeza bannayuganda batulaba saagala mukoye bwongo bwammwe oba mulimbe bwongo bwammwe mbuuza lwaki Bayibuli egamba Katonda bwe yali agenda yagamba yatonda omuntu mu kifaananyi kye Katonda bw'atonda omuntu mu kifaananyi kye malayika esinga obulungi yali esinga amaanyi yali Lucifer nefuna obujja yes bwefuna obujja enyiikira Katonda era wamatuka waggulu eyo ejja n'obutundutundu obu era yakomawo totuleekaanira gwe yakomawo mu bbanga bw'ati neraba wansi nga babi bazibu nga banene nnyo bamaanyi nnyo nti bo balina ebiwawaatiro omanyi mulina obuzibu abantu amu tebaawula malayika ziri tugyeko ekisimu bba wa mwana anti kigyeko bujja at least owulira malayika yakoma mu bbanga kati wano kakutaka tabajaawo kati Katonda mu kunyigo mu Katonda bwe yali wamala okutonda ensi n'agiteekateeka yagambe ekigambo eki Bayibuli egamba mu lubereberye nti Katonda agamba nti tewali n'omu alijja gye ndi tewali n'omu alijja gye ndi okuggyako ng'ayise muki omwana wange tewaliwo bakabona baani bakeezeekiya baani tebaliwo ebitabo byo bivunudde otyo olwo oyinza okunkubya omutima si kukubya mutima tolowooza nti ojja kuva eri ggwe lujongo nga batuka n'ofuna entebe y'obwa pulezidenti nina kuyita mu mwana bw'abanga Katonda ateekateeka gunesi yagamba nti mujja kuyita mwana wate Museveni tesembadde ŋŋamba bw'anaakowa nga muwooza akutwala bw'oba owakana naawe gendayo nammawu ye yatuuse dda naye wanayo wama Mawu Kongzi nze nkwagaliza nze njagala abantu nze omanyi mbeera mu reality Mawu wa DP naye akola ne winning team kati nkugereza basalirwa waki wajjeba akola ne nuupu si we kiri lwaki owakana lwaki ekito kyogerako basalirwa akola ne nuupu buli kaseera bala ne Robert Kyagulanyi era leero yawe yakola ki lwaki mukaya lwaki mulina obuzibu kyaddembe okufunayo ekibiina kyokola yes andi naye abantu bagamba DP eyo ng'esebengeredde ne UPC yakolagana ne NRM DP esebengeredde DP yagwawo dda naye olowooza owa minisita anaabulyamu mirembe olaba bakwogerera mbu tolina kyokoze olaba bagamba ggwe nti tolina kyokoze nedda nalabyeko Dr. Lulime embwa bagwa teruma
nga atamye embwa ebogote kola ki ate kagambe kigambo kino embwa ebeera mbwa ne bwogenda ebunayira ne bwogenda Dubai bagiyita mbwa ebeera ddogo embwa esigala ki esigala ddoga ate omunyankola agamba alina olugero lugamba nti okwezirika gye okwezirika gye ozaalwa gye kitegeeza ki okwezirika gye ozaalwa gye okwambala obulungi zaalibwa bulungi era muzanyi Museveni alina akayagala akagamba nti alina olugero olugamba nti akabwa akasirusiru awogero lw'enjovu akabwa akasirusiru kati gwe newonogola embawo ogenda gana akawunti ye kutambula bekusiza babiri bokka ne gene sekuritale oli yagenda mu era babiri mu East African anti ogenda gana akawunti yo ogenda kesente baluta maguzi balinde luta maguzi egana ta DP mau muwagira lindako mau muwagira ntya mwagala kampani wa page za makutambula luta maguzi abantu bonna abesimba okuli Honorable Namboze okuyuta maguzi bekubanga bipande nga nupu ne DP nupu na DP siwa kiri bakubanga posta nga ziliko nupu ne DP kuliko people power ne DP people power ne DP kakati tebamanyi kye baagala bamala ne bagenda mu nupu ebyaddala ambulera we yajja which is okay kati era Mawuda agamba Namboze you are a watermelon you are green outside red inside ko Namboze you are a nsuju you are green outside and yellow inside ojiwulira ne twajiwulira dda twajiwulira leero ate njiwulidde nnyo ojiwulidde obadde mu ofisi golinga agamba nti oliwo awo n'obadde ogenda tegedde luvannyuma nti genero obadde ontutte naye era wandizi gyeyo nga nkwagaza ki nze nagamba wonsibira gonzijayo nze obadde ogiwulira ate njiwulidde mbu ti kati obago wayimbanga ki kakati njagala bategeeza kigambo kimu nalabyeko nsooka okwebaza omukyala honorable oba honorable ki yavuddeyo n'agamba Salopendo respect you I salute you because nalabye nadendaba ku social media nga kuliko omwana agamba nti rest in peace education edda twakula tulaba senkubuge siasa oba azanyanga emizannyo nga twegomba nnyo naye nga ffe batukiza twali bato babeeranga ku Pride Theatre n'obutabo bw'Oluganda obumu babuzannya mu firimu yes emizannyo kakati baayinanga emizannyo gye bazannya naye nga tugamba muli bato tojja kuyingira naye nga omuzannyo gwe bazannya gukwagaza okusoma nga guwending up nga gukulaga nti omuntu wasoma abeera lawyer abeera pilot w'ennyonyi obeera dokita obeera wakabiggwa obeera omugagga nga gukwagaza okusoma era bateekangawo emisano basaamunano bazaalinga mmeka nga bato babasaidako bazaalinga 2 alina kaadi y'essomero oba ID ebiseera ebyo maama wange nga ntwala ku Pride kali nga bagamba alina ID nga bagamba nti alina ID sente sebo Pride yali yabagagga maama wange yalina mulinamuka katonotono nga bagamba nti alina ID simanyi ayingirira biki pasenti biki ebyesigere ebyo ne baminga emizannyo gyabwe gikwagaza bakomediani bano be bayonoona theatre nga gikwiza n'okweyisa obulungi kati omusajja yazannyo oba omuzannyo byansi biki ebyo bwe bityo nga bigikulaga society nga mulina okweyisa mu bantu n'okweyisa obulungi naye essaawa yali ogenda ku ssomero era nze omwana ngamba nti tulina simanyi bazita vale simanyi biki livers biki promopate abaana n'amala nga tulina simanyi promopate 10 simanyi newe ziba 200 mukuba emigo nedda omwana omuwanga omubuuza wali omuyimbi ki nti gutujja simanyi gundi munda kwata awo simanyi guwomerera simanyi enyimba mwe mwasasula zi TV zibateerako buli kimu awo wentabukira tolina DSTV gwe wuwo omanye ebibeera ku DSTV kateni mu kaseera ka concert nga bali ewaka wange kati kankubulire tolimba abantu nti tolina DSTV nze wange ndaba Bokede TV naye nje bakaba amawulire bwe mala okulaba amawulire ndaba Sipaka bakasuku ku macha bwe mala okulaba bakasuku ku macha nenda Faida nakazi batera okweta doctors abogera ebintu byenjagala abantu abali inspired obulamu bw'abantu Faida nakazi we bwe mala ndaba Bokede TV agataliko enfuufu ne wano ku ssaawa emu olaba kwa NTV akawungeezi ng'okubidde nnyo Bukedde akalango nze gye ndaba
Kuba wakolayo simanyi okyakola. Nako wentalo zaabwe nakaddi yakufiirako alabanga bali wali bonna bakadde emyaka gyabwe atanagituuka mutokolayo. Nako wentalo abantu bonna bazibu olyakutuulira nugusi nugubantoni ng'alaba gotwala ezize nze nagendanga okukola nga bw'otuukawo tayimu yo microphone ziba teziriwo simanyi kamera teriiwo eri out of stock ate olina okudda ate kamera yafulumye kamera teri munda ate abakola tebaliiwo bakusobola abo ate basobola nze tebansobola kubanga nze netegeerera navuga nga emmotoka yange ovuza amafuta nga baga nti kamera teriiwo nga nkomawo gende wa mandevu mukwano gwako w'empewo era mugamba mandevu ampa omulimu kobayo tebajja kukubango nge sibisobola munnange ate guntaliiwo producer ate guntaliiwo ate yagodde watete bannange neŋŋamba nze muwala w'omufu nze mwe mwanneeyitira sikolanga ku application wano mwankuya simu nga munetaaga bwe mwanetaaga bwe ŋŋenze kaabulanga n'omusaala ng'omusaala tegukyajja bulira abakozi ba gavumenti omusaala tegulekerawo paka lwofu leero ogwange gujja kwa kawunti Shiba yavaayo naga yavudde actually yesterday but ye n'ekirala kyekino Shiba n'avaayo naga nti lwaki abazadde balemulabirira abaana baabwe ne bagamba balabire ku bayi ekyokulabirira abaana kyawukana yes mutuufu mu ngeri muba endala abaana batuufu Shiba kyayogerako kituufu abazadde tusudde obuvunaanyizibwa bwaffe abaana bafuuse problem abaana ewaka we batufuga mami futwaga osobola okubeera n'omwana olaba bukedde najja nagikyusa nateekako katyoni nze wange tomumanyi tayira n'okwata limooti ewange ate baŋŋamba abantu abakambwe eka tebaba bakambwe maama nze ku mwana n'essimu tebalina kuba na ssimu sizoni yakusoma soma bw'oba oyagala mbatwale out nze mbatwale okuwuga mulye ekyennyanja mulye ki mudde waka full stop teri kukyusa TV okyusa yani olabe kyano ki nsono ziwa zona nendeka mu bukedde ako kali kalango nti waayo makanika osobola okunkyusizaako nze mmanyi oziyiwa ndaba kati nze kankuwe TV ze ndaba era bakimanyi bulungi ndaba Soti TV ndaba TV ya Pastor Kakande tulange sula tuve wano kubo ndaba TV ya bukedde no I'm telling you era wenva ku bukedde wenva ku faida ku macha ku spaka kasiko tuva ku faida ne mulaba nganza ku Pastor Kakande waberayo bujuzi waberayo byawandiikibwa bwe nvaayo nga ngenda ku Soti waliyo oba Sunday school oba kiki wali akana kogera oluzungu olungi ennyo sikategeera akalenzi oba kato oba kakulu nga kabuzaabuza simanyi kaiga kakulu akaana kanjogera oluzungu olunzito obusi ate kalina puroguramu yaako eyina bwe inspiring abaana kale ze inspiration sibigoberera nnyo naye kalabe engeri kayimiryamu nze mbiraba yes ate kabeerera mu baana kakati eyo naye program yes program enyumira nnyo ati nze nkula reality sagala ko kati ku Sunday ndaba Pastor Bujingo olumala service wa musical ogo bakuba amakula ya mukuba obaani alinga country naye nga wa gospel abeera awo nanyumira kati sagala kulimba mpozi ne HK akola ku TV kindaba ebibwo HK media HK yani agamba DJ HK media waliwo omusajja wali awalaga ekigo ku TV ne bagita KBS HD olaba ekigo ndaba ekigo okufa n'abaana bonna naye saagala oyo omusajja gwe bayitaani engeri gy'olaba ekigo katusiibule oyagala ani saagala Roman Lane njagala oli omusajja oli bist era lwali mukuba kwati kyayinako obusungu naye singa buta ne buvaawo kyalo nkyalireko ku muzeeyi Magala mukyalireko mwagala nnyo mwagala ng'obusungu bukukakka muzeeyi Magala mwagala nnyo kubanga naye alina omulya gwagamba nti ye tagula mbwa agula nnyama embwa ne ziva wanneyibba ne zijja ne zikuuma ewuwe tujja kubaawo ng'embwafulufiga edduse eyange duke egenze kuuma Magala alla embwa eyange amaliriza yagula muguzi naye nga tekuuma we yejje eno embwa eyange erya basmati era ku H&M mu restaurant buli lunaku tosuula restaurant y'omusajja ate sisasula erisambwa nedda erya bulungi omwana embwa yange eri enkoko ekiro jo bakisaze enjala katonda agikuta amannyo yasa emitwalo 17 naye nga bubukiza yabaddewo
oluviko ogenda kunzikiriza olunaku olumojeko n'embwa eyo ngirabeko embwa yange sikwagimanyi nani yagimanyi nze sigimanyi naye embwa yo yamalako ebyewanga agimanyi ate lwaki embwa gikolera ebintu nange sibyekolera anti nedda anti eri embwa eringa muntu era eri mbwa muntu terya bimeremere terya mmere gy'okuttemu terya enywa cyayi ng'omuwozezza era waliwo omukozi waayo enaba buli lunaku mulina ogikuba pawuda mulina ogisanirira ebyoya olabika agifunira n'endagamu nkazi nsajja talina nangamuntu naye erina ekipande erina nangambwa erina ekipande erina ne tayimutebo kweriira era nensanga temunatiikingawo gwogoba tenanya juisi olofika yeso lwaki aba edale mu diaspora tebakuli bulungi erya fruits woba olina embwa ekolebwa tayimu ya fruits yalina tayimutebo ate eriya ku tayimutebo edale mu diaspora era nekusaba kotona bimuwange ate ku sande tesaba era ku tv nayo esabira ku tv naye kati tukakubuuza ekira ebyo byonna obikolera embwayo lwaki totusonyiwa ngamba sonyira ki olaba embwayo ogikolera eyo byonna fe olwo bantu banno otegedde eri embwa yange mwe muli mangala mwe muli mmese za nsi kati emmese eriko kalungi kyembwa nze eri embwa ekusinga mingi mutwalo embwa yange ennyaniza nembeera wa